Ono yankubira essimu nabasanga Mubende abavubuka gye bali balinga basatu yani Izemani abavubuka bonna bali mu range ono bali bagala oyimba olunga kuruche ebiseera ebyo nayita mala SWAT 247 but they were not under SWAT 247 yeah but they wanted to join so we used to move them with them nga bakuba kunyimba zabe kubisho era nga abantu ba promising kunyimba zabe nti bazagala nga nange bangenze Mubende nga mba getting in touch to getting involved ne tugenda tukola fenna naye akati mabigako nawulira nga sawo buyambi radio ya Mubende bamwako ku buyambi nange kwolo yansaba naye nga tubisera bya lockdown nga sina ngeri yonna bawulidde kati bamwako ku buyambi naye azemu nakwena ngama papa bampa kudaga ndaga lyagwawo so mbadde ntandise okubeera kiriya naye sina kyonna oba inawo kyonna kyosobola okuntaasako baako kyosobola okuntaasa kati naffe tuli mu covid wakamala myaka 2 kyamudde muganda jangu kale nkulaga eri emu ku bafanizi bange abali eyo osanga wayizo bayo omuzayisa kubako wakuyambira mu linnya lya Yesu manya nze agaba Cosima ebye sente Izemani erikola ebali linonya akasimbi yesabo embeera gye ndimu mbi nnyo yesabo sinungi yali n'omuluno gumu yali saali bwenti nali sikisuubira nti kiri ntuukako wambale muvuka w'amaanyi nga neekolera kuyimba nyimba oba kulima nga nima buli mulimu nga nkola nkuba drive ntimba posta olusi ntunda apo byonna nga mbikwasaganya n'embeera ajja nentuukako ndaba nkendeera mpola simanyi singa sima kinuma kanimbira nga nzigwerera nira nga mpwedeko nentanga okwekebeza akawuka ka siriimu nga tebakalaba kati mukwano gwange promoter MP Jesus nansanga lumu kuba twali tubulaganye mu covid bwe yayingira nengenda mu kyalo eyo nandaba twali Mubende nangamba muganda wange kiki wabaki yanteeka ebbali nga okuba twali mu bantu nambuuza kiki ekikuluma webera siriimu mbuulira saagala onkweke nemugamba simanyi kinuma siriimu mwekebeze ebbanga eriwera nga simulaba nangamba nali siinamu yadde n'olwataano nangamba ku makya nkubira essimu ojje tugende mu ddwaliro tugenda mu ddwaliro ne bakola tesiti yonna nebangamba olina ekirwadde kye bayita sukaali nawulira nga mpweddeko ngamba oba nfe kati era nali ngenda kweta singa emmotoka yali okumpaawo nga oluguudo luli kumpi nali njabuka ngwe mu mmotoka naye ebampooyawooya so ekirwadde kino kizuula ddi nti walwala sukaali bwe bagenda bbanga kyemabega mwaka mwezi bbanga kyemabega kizuula kati okulwala okukizuula kuba olwedde wadde mulwadde naye okizuula ddi akizuula kati wayiseewo okuva mu Gwokusatu 2020 wa 2021 guno omwaka 2021 so mwokizuulira nti oli mulwadde wa sukaali kati ne batugamba sente nga nyingi nengamba ntandikire ewaffe tuli baavu nze abaliyo nga nsobola kweyiya ate twazaalibwa abaana 2 maama naafa nga tuli bato ne taata naafa nga tuli bato kuba tatandika nga alina emyaka taata yafa 12 era yatuleka nga tuli bato netukula nejjajja naafa kati netubeeraawo kati batugamba sente mu ddwaliro nentunula emabega nentunula mu maaso nengamba Katonda singa kisoboka leero nzijjaawo ffe buli muntu yenna nsaba buyambi kunyamba maama Fiina buli omu ba minisita bali eyo ba MPs buli muntu buli kise kinoomu asobola n'ow'ebigiri n'ow'ekikumi essebo essimu basobola kunteera Airtel eri 070 070 12 9 65 4 giddemu omulundi gumu 070 12 9 65 4 ereeta manya ki ereeta Tulyasiima Augustine kati waliwo ne MTN ya 0785 29 95 94 ereeta manya gegamu nedda ereeta malala ereeta Mugume Peter obuzibu bwatuuka okubanga ereeta manya ganjawulo
ID yabendaga muntu wange yagwa kati sasobola kuregistaringa muntu yange yenyini aniriza nnyo ssebo ne nnyabo ali ku mukutu gwaffe guno gwenkola ya video channel yaffe n'eŋŋanzi yes nga njagala okukujjukiza bampita iMac iCode processor king of analysis CEO RP promotion Rupi yes okuva wali ku Kyabase Star TV yes olunaku lwa mukanga tukyaza abayimbi abatumfu ab'enjawulo program ebakigunda then nosa wali ku 9.8 Metro FM nga tubala ennyimba esinza okwokya one stickman mu Sudan abawo mpolampola so mu mbeera eno njagala okukujjukiza Sheikh Yunus Zaidi okuva asinzira mu bitundu bya mutundwa opposite Kampala University omusajja omusomi weddwa omulambulu kufunganira munonye ku noti 82 79 22 oba kweyatole naye wera ku screen omusajja omulomi weddwa asangibwawo emutundwa opposite Kampala University ajja kubanga akulombereddwa kyongera kubanga kitambula musajja butambula nabonye ku channel ya feno then kosana omukyala mwita Brenda Beauty World Brenda Mukisa Mugaga Beauty World asangibwa ku Mabilis level 2 yes naye sponsor afi kubyensusu n'okuzigola abantu okubanga batereza Brenda Beauty World gobawe kwata ajja kubanga achinyusa mpola then kosana RP Music Promotion tunonye ko muyimbi okubanga tu promoting endongo n'ebisigade so mumbere lunaku lwa leero exclusively tuze tukola ne nyizo muyita Omugave Clever je tuze tukola na interviews nyingi nga mumbere yokuba nti tumucheckinga ko twasoka tumucheckinga ko natuwane ku fenene tumuli yake wakeyo kintu kyali kinyuvu ekintu kyali kirungi so mumbere eno njagala okwaniza sebo ne nyabo olunaku lwa leero tuli mu episode erabika nga ndala nnyo simbi si nyangu ne tulina ne muganda wafa tuli wakati ne tugenda kubanga tujja side ye kansoke eri muganda Clever je Omugave obulamu bugamba ki obulamu nabukwasa Yesu gesebo obulamu bwange nabukwasa Yesu wabukwasa Yesu nga ku nsi tebutambula bulungi okay buuza kubagiriko nabaje kumire ko channel ya feno mukutu kaze ko kwebaza okuliza music wange n'okumpa obwagizi obw'enjawulo ku bawagizi bange bajja bampagira bulungi mwebale kumpagira na kwagala music wange pozi nabatwala message zaamu olwalero sula jenina yakulanga mulembe gwa butukuvu yesula empya olwalero mu ggwanga mu nsi yonna etambula kati kutukula kyaki kyekusumba ekyaki ya mukama waffe Yesu abantu balina kyaki eziri nnomu gwengere tunakula nti ogenze wa musumba katugeze bujingo ogenze wa musumba Wilson Bugembe nga tetunalaba kyaki ekusumba yonna wa pastor Bujingo nagenda yoko ate nga sigenze kusabira oba kulokoka kuba mukama waffe nyine yandukola nali ngenze kuwayo offer yange mu Pentagon n'ekirabu kyange kyenjagala okuwayo mu Pentagon nange mbere contributive naye nze saasumbwa muntu yenna okuleka Yesu kyovula bale kyaki yange nange nagifulebere moving wonsanga kyaki ebeetudde tewetaaga genda wa musumba yenna akusumba Yesu amala amina so mumbere nonakulayo Clever je omulabi waffe omukutu twasembayo kubanga tuli naawe nga mukola oluyimba ne Power Kid yesebo tuli kuki oluyimba ludduka speed wadde nga terunaggwa yesebo naye ludduka speed lwenatuukira okuggwanuza lujja kuba lutuuse so project eyo video yakoleddwa batenaba video ya shooting bwadda era eri under making bali mugikola tusuubira okubanga ejja kuggwa mu bwangu kubanga shooting yaggwa mumbere eno watugamba olina album ne project eyo eri ku album oba eri single ejja yekka tulina kyetugenda okukola ekigenda ofuluma ebeera egenda okuyitibwa Clever J volume 1 wadde nga ennyimba zonna mwazifuna naye egenda kufuluma nga Clever J volume 1 ku nnyimba zefulumiza empya mu guno omulembe so tutunule olunaku lwaleero tulina muganda waffe wano nga sinaba kubanga mwanjula lwaki ali wano muganda wange ono bamuyita Izemani ajja kuyanjulira amannya g'amatuufu nze wemberedde mu bidongo nalinako munnange bali bamuyita Winterman omugenzi twakubanga naye endongo naye ffe tetwamanya nti munnaffe atuuse ku point embi era munnaffe oyo yatufaako kata batukubire ne mulumbe kata batuttire eyo nga batugamba munnamwe muli mu ndongo munnamwe temumufaako munnamwe naffe yalwala nga tetumanyi nti oba tutwaye tumukebeze oba tumujjanjabe oba twongera bwongisho ku sho kati munnange ono yankubira essimu nabasanga mubende abavubuka gye bali balinga basatu yani Izemani abavubuka bonna bali mu range ono bali baagala oyimba olunga crew kye ebiseera ebyo nayita muna SWAT 247 but they were not under SWAT 247 but they wanted to join so we used to move with them nga bakuba ku nnyimba zaabwe ku bisho era nga abantu ba promisinga ku nnyimba zaabwe nti bazaagala nga nange bangenze mubende nga mba getting in touch to getting involved ne tugenda tukola ffenna naye akati emabegako nawulira nga sawa obuyambi ku radio ya mubende
bamwako ku buyambi nange kwolo yansaba naye nga tuli mu biseera bya lockdown nga sina ngeri yonna owulidde kati bamwako ku buyambi naye azeemu nakwera ngamba papa bampa ku ddagala eddagala lyaggwawo so mbadde ntandise okubeera kiriya naye sina kyonna oba olinawo kyonna kyosobola okuntasaako baako kyosobola okuntaasa kati naffe tuli mu covid wakamala myaka 2 kyabudde mugamba nti jangu kale nkulaga eri emu ku bafanizi bange abali eyo osanga waizo bayo omuzakisa okubaako wakuyambira mu linnya lya Yesu. Muganda waffe omulabi waffe akulaba olunaku lwaleero ku mukutu gwaffe guno kw'ossa n'akulaba Yesu ku munyenye gwanga program ekigunda buzibu ki era amanya gwani? Amanya nze agaba Cosima ebyo sente izemani erikola elibali linonya akasimbi. Embeera gye ndimu mbi nnyo sinungi yadde n'omulundi ogumu yadde saali bwenti era nali sikisuubira nti kiri ntuukako kuba mbale muvuka w'amaanyi nga neekolera kuyimba nyimba oba kulima nga nima buli mulimu nga nkola nkuba drive ntimba posta olusi ntunda apo byonna nga mbikwasaganya n'embeera gya nentuukako ndaba nkendeera mpola simanyi singa sima kinuma kanembera nga nzigwerera ninda nga mpwedeko nentanga okwekebeza akawuka ka siriimu nga tebakalaba kati mukwano gwange Promoter MP Jesus nansanga lumu kuba twali tubulaganye mu covid bwe yayingira nengenda mu kyalo eyo nandaba twali mu bene nangamba muganda wange kiki wabaki yanteeka ebbali nga okuba twali mu bantu nambuuza kiki ekikuluma webera siriimu mbuulira saagala onkweke nemugamba simanyi kinuma siriimu mwekebeze ebbanga eriwera nga simulaba nangamba nali siinamu yadde n'olwataano nangamba ku makya nkubira essimu oje tugende mu ddwaliro tugenda mu ddwaliro ne bakola tesiti yonna ne bangamba olina ekirwadde kye bayita sukaali nawulira nga mpweddeko nga mboba nfe kati era nali ngenda kweta singa emmotoka yali okumpawo nga oluguudo luli kumpi nali njabuka ngwe mu mmotoka naye ebampooyawooya so ekirwadde kino kizuula ddi nti walwala sukaali bwe bagenda bbanga kyemabega mwaka mwezi bbanga kyemabega kizuula kati okulwala okukizuula kuba olwedde wadde mulwadde naye okizuula ddi akizuula kati wayiseewo okuva mu Gwokusatu 2020 wa 2021 guno omwaka 2021 so mwokizuulira nti oli mulwadde wa sukaali okizuulira kati ne batugamba sente nga nyingi nengamba ntandikire ewaffe tuli baavu nze abaliyo nga nsobola kweyiya ate twazaalibwa abaana babiri maama naafa nga tuli bato ne taata naafa nga tuli bato kuba tatandika nga alina emyaka taata yafa 12 era yatuleka nga tuli bato netukula nejjajja naafa kati netubeera awo kati batugamba sente mu ddwaliro nentunula emabega nentunula mu maaso nengamba Katonda singa kisoboka leero nzijjaawo ffe owaayi sukaali aluma bw'ati Clever omwami ono kusinkana okusaba obuyambi akusinkana ddi kuba already mbadde mwemanyi mu bintu bya music bwe nakoze olimba ne Power Kid twali tugenze tu promote one of the radio stations in Mubende kwe nawulidde message eyo ng'ekomawo once again nga anti twawulira Izemani ayakusaba obuyambi yaali atya owulidde kane Izemani amangu ago engera ku simu nga nsinikiddewo ka message papa nkuwulira ku radio kati ng'oli byayogera ku radio nga mpulira agamba bamuwa akasente batule bamuwa sente mmeka yawona yaali atya ate nga nze ngenze ku kya issue ya lwalimba lwa Power Kid so tutunulire mu mbeera eno Clever gye omanyi omuntu wabeera n'ebizibu alabika nga yeekubiddeko omulanga ewantu wala oba ewasigadde mu mbeera y'okwekubira omulanga olina obuyambi wali ofunyeko nga tunajja ku mbeera y'okuba nti oyagala bannayuganda doozi bwe yaggwawo obulamu ne buddamu buto ate nga mbeera mu nju nzeka neefumbira kukola ki kati kwe obulwadde buno bukusanze toyinaawo omuntu yenna bino nga ebyokuba nti olina kuyambako omukyala oba family member obadde weka mbadde nzeka music wali okyayimba
Music nali nkyayimba. Obadde oyina ennyimba meka? Ennyimba ziri 6 The 7 ne VDM. Obulwadde buno mu kuluma biki bye bikuleetedde okuba nti olunaku lwaliro ovuddeyo okuba nti osaba obuyambi bye bikuleetedde gwe mu bulamu bwo gwe ng'omuntu? Bingi binuma kuba omubiri gunuma. The 7 Amafumu ganfumita zino enjala kati lwozi bwagwawo. Zino enjala zitandise kuvaamu kubuukamu. N'amanyo wano siinaawo manyo wano kati. Bonaga just liye kutula lyokka kati na walilo nagaya akanyeebwa nilimenyeka akanyeebwa akasiiki. Kati embeera eyo. So mu kintu buleetano kino kye tulaba okukogga n'okweruukira oba wali mweru? Asaali mweru era saali mutono bwenti nali mutono naye nga ndi medium. Nesaali bwenti era saali mweru. So mu mbeera eno abawagizi bo oba abantu abatakumanya omuntu asoose okulaba olunaku lwaleero buyambi ki bweyanditandikiddeko? Waba yayina eddagala alireeta oba weetaaga ssente, buyambi ki obutandikirwako okuba nti oyambibwa? Obuyambi bwonna mbwetaaga. Baddagala ba ssente nze obulamu bwange kyensaba kuddako. Ddagala kiri obadde okozesa? Kozesa ddagala lya habo. Naye nga liwonya oba weetaaga ezzungu? Bwe nalifuna luli nawulira mu butuufu nga nfunyemu bakiyita batyo oba olungubaalo akangubanguba oba olungubanguba byonna kisinzirawo gy'okiyitidde. Nendaba nga lijja kumponya. Mu kukebera muno abasawo baali commending ddagala ki kuba oyinza okwagala habo naye nga mu kukebera abasawo balina recommendation endala? Abasawo kubaana ba habo bakebera ne bakubuulira kati twasooka ne tukozesa ekizungu ne bagamba bajja kunteeka ku mpiso ya buli lunaku buli kugenda kulya abaana amakerenda ne bwe nakozesa liri twasanga sukaali ngali ne banga sukaali ali waggulu nnyo kuba luli nali nfuuyisa nnyo buli kumukumu amazzi nga nsobola kunywa lita 10 olunaku. So mu mbeera eno obuyambi Clever nga sinajja omukulu natuwe namba Easyman embeera gy'alimu mu kutambulako naye sofa okuba nti omuleeta mu kamera z'enjawulo strategy gy'olina okuba nga yeeyongera okuyambibwa naddala eri abawagizi? Mukoolera eri Yesu era bwe yazina mugambye nti munnaye tubadde nga ffenna tubeera ffenna nga nina obbawulira ebigambo nga bino kuba nze enjiri yange badde nga ngibuulira gye ngenda okuba show buli show mba mbulirayo enjiri kati obuyambi nze namugaye bwe tunamukaabirira mu linnya lya Yesu nkakasa ng'ojja kufuna obuyambi. Naye bwe tunasaba kuba nze namuzeeyi wange bamugoba mu nju nagezako omusabira obuyambi mu bantu teriyo omu yenyeenya kale nange ng'ezo olaba ate era nsaba buyambi nga kati nno jangu mu kamera tuteekeyo amazima mu bantu awulidde anaabako kyakola. So Clever gwasaba obuyambi oli otya? Oli bulungi? Nze Yesu andabirira olumu emmere ebula olumu erabika olumu nnyiiga olumu nsanyuka n'obusungu manyi okunkwata ne bukakkana bwentyo bwe ntambula. Muganda wange Easyman endongo erabika nga tennaba kuddamu ate ng'obuyambi twandibusubudde okuba nti bivulu ebintu ebyenjawulo so ayandikutereddeko obuyambi akufuna atya oba abuweerezaawa oba ani ayinza okuwa obuyambi? Era nsaba buli muziira kisa yenna buli muntu yenna nsaba buyambi kunyamba. Mama Fiina buli omu ba minisita bali eyo ba MPs buli muntu buli kise kino omu asobola n'ow'ebigiri n'ow'ekikumi essebo essimu twasobola kunteera eyateera eri 070 070 12 9 65 4 giddemu omulundi gumu 070 12 9 65 4 ereeta amannya ki? ereeta Tulyasiima Augustine. Kati waliwo ne MTN ya 0785 29 95 94. ereeta amannya ge gamu? Nedda ereeta amalala? ereeta Mugume Peter. Obuzibu bwatuukawo kubanga ereeta amannya ga njawulo ID yabendaga muntu wange yaggwa kati sasobola kuregistaringa ndaba muntu yange yenyini. Naye bambi kyensaba bambi kuba siri mu mbeera nnungi yadde kati ebyokulya
bye bangamba okulya nina okulya ebyennyanja mukene ate nabyo bya bbeeyi kati ndyawo bwentyo. So omuntu nga tanakuwa buyambi kati obeera wakati emubende wavaayo kati obeerawo kati ndi wakireva gye ewake wakireva gye nze naddukidde gy'obeera. So mu bannayuganda bannabulaaya abantu bona basitubinga live bali ku mukutu gwaffe ogw'enkola ya video. Yes, obuyambi bwetaagisa mu kaseera kano temutumanya bayintu temukola naye si buli agaba nti abamugagga nnyo, si buli awaayo nti abaalina nnyo, naye guba mutima okuba nti oyamba. Yes, ne wali ku 9:8 biggest countdown show mu ggwanga Uganda. Yes, mu mbeera eno tujja kukowoola obuyambi, tujja kwongera okuba nga tubayita. Yes, ne ku program ekigunda wano agirabye ne ku nkola ya video platform ziri 3. So bannayuganda tusuubira okuba nga at least enamba y'essimu agisomye, amanya gereeta, mwongere okuba nga mumuyamba. Embeera gy'alimu muganda waffe si nyangu, obulamu bw'ensi kuyambagana kuba teri agenda gikungula. Woyamba omuntu tekikujja kukuba nti osigalawo konna akatono koolina oba olina 10 oba 12 oba 5 bambi muyambi. Musajja tekyesobola ali akola n'embeera yagaziwa oba lockdown nga bw'ogimanyi kintu kyasajjuka. Clever nga tudduka nga tusembayo eri bannayuganda n'abantu bakoowole bafaani bo abayagala Clever gyo oluvannyuma lw'okuba nti wabakolera omuziki gwe gwakwagaza erinnya ne litutumuka. Obuyambi busabe nga oyita mu kamera obusembayo eri omwana mulenzi ono Izeman. Bafaani bange nja kusobola kwebaza kolona ku luno abasaba ku buyambi ng'erinnyo lyange erinnyo linzita era ne bampa obuyambi nnyo ne liwona. Ejja kuddamu kwebaza baguno gwakumeka munnange mwebale. Kati ku lwa Izeman bambi gwe wena ali eyo nkusaba mu linnya lya Yesu ng'owulidde embeera y'omwana ono bambi baako kyokola yafunawo ku buyambi naye obuyambi yafuna tebwamuwonya ate talinaako we yatuuka olawulidde embeera ezizemu okusajjuka obanga olina kyonna kyonna onengeri gy'osobola okuyambamu senga mbadde situli mbeera ya lockdown twandibaddeko bwe tuddukadduka naye tusobola kukubira wadde mukwano gwange bankubire muyimbi ki buli omu bwakubira kulaga guwuka guno kati nkubira omulanga muba MPs we tukoledde ku shows nga tunoonya bululu tujja myaka gyonna tubeera tukolwa ya gundezo lalezezo campaign obanga munayo gyoli MP yenna munayo nyambaako wano nyambiraako ddala mu linnya lya Yesu nyambiraako ku mwami ono omu yanfaako nga sinana bwetandika mulajanirako naye ono ye Mukama ampadde omukisa ogumulajanirako mu maaso go. So gwe wenna ali eyo ng'olina embeera gy'osobola okumuyambamu Izeman muyambe kakasanga naawe Mukama ajja kuddiza. Okay, Izeman nakenera bide katinimu omuntu akuweereza obuyambi wamu wonna okuterera okuba nti embeera essuuka mwetaaga ssente mmeka? Ssente bukadde nga buna. Okay. So Izeman muwulira embeera gy'ali mu ssente si nnyingi bannayuganda ebyo omuntu omu abimala bukadde 4-5 mumuweerezeyo n'ako okutaano embeera eterere kuba wamala okufuna eddagala kitegeeza alina okweddabulula. Owaaye muganda wange wamugoba amya recorder samugoba SWAT 256 nsambya samugoba naye njagadde okwisa akalowoozo kano eri abavubuka tukuze nga tuli bazadde baffe muno naafuna obulwadde ate nga nawe tomanyi kiddako bayibuli etugatudde tukyalira abakadde senga mukwanda wange oli byajja ebyo nga mmanyi na bwenjolesebwako osanga nibaddeko ne bwemuyambira kati tukula nga tubuuliriddwa ne tukula nga tube tutenga ffe nga tetumanyi ne tufiira mu butamanya so tumuveeyo bannange kaseera kokulokola kaggwawo kati kakutukula. Muganda wange amya likoda gw'ogambye ennaku zino nkyali mukubira akasimu mbeera ya lockdown olw'omukubira akasimu aba ayagalayo ku buyambi yadda mu mbeera yaddamu ebyo alina emirimu gye naye waliwo wakubira nga ayagalamu kasente. Okay, mu mbeera eyo njagala okujjukiza omusajja Sheikh Yunus ekatinze. Njagala okuzikiriza omusajja omusomi w'edduwa asangibwa emutundu awo ku opposite Kampala University amanyikidde nga Sheikh Yunus Zaidi. Munoonyeka awo ku namba y'essimu screen zaffe kweziri awo oli bonaayira oli Kampala oli wawo najja kulombereddwa amaka gaterere ekintu kyongera okuba nga kiguka ebizibu onoonya mirimu n'ebisigadde ebisiraani ebyokola munoonyeko obunoonya Sheikh Yunus Zaidi then n'okujjukiza omukyala amanyikidde nga Brenda Beauty World Mukisa Mugagga. Bino ensonga Brenda Beauty World ozisobola omwami wuuno osobola ozikwasa mpola mpola nekibanga neera osulayo ko osudde Brenda Beauty World ku lwensusu n'okuba nti akutereza. Yes, Brenda Beauty World munoonyeka ku Mavilis Complex level 2 kibenga kikwatana ne RP Music Promotion banoonyeka mpola mpola. Thank you so much tubadde ne Clever jina mwana mlezi Izeman. Yes, alabika nga ayongedde okuba nga aw'omukono it costs nothing to light another candle ng'olinawo candle yo so Clever gye wuuno asobodde okuba nga akwata ku mirala. Thank you so much, we sign out.